Omulabi wange omulungi wa Soul TV nkwaniriza nate olunaku olwaleero nenkwebaza gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo. Olunaku lwa bbalaza ssaawa zibeeremu n'ekitundu. Ffe tubeera twolekera nnimiro so nga zikwatagana na bya bulimi n'obulunzi. Flavia Liga ge gabeera agange. Tuli mu kibuga Mbale, ndowooza bwe twogera ku Mbale otegeera butegeezi nti tetuyinza kuvaayo nga tetwogedde ku kirime eky'amaleewa. Obadde okimanyi nti y'emmere yaabwe bo gye bategeera. Mweyo mutuuka ne mugamba amaleewa kyeki, biringa byayi, biringa biki nga temutegeera bulungi. Naye nno kirime ekiviiramu ddala akasente naddala singa okyongerako omutindo. Tulina omukyala gwe tukyaliddeko mukutegeezeza nti tuli Mbale, katubeere nga atutambuza mu musomo guno yakikola atya okusobola okulabika nga agalima n'ayongerako omutindo n'azuulamu zzaabu atagambika. Amanya gaffe maama? Nze mukyala Irene Wabule Walimbwa. I am an entrepreneur and my specialty is Kamaleya. Kamaleya. In Luganda, what's that? Kamaleya. Amalewa. Amalewa. Yes. Hey, you entrepreneured in Amalewa. Yes. Hey, okay. Guno omulimu wagutandika ddi ogwa Amalewa? Guno omulimu nguluddemu. Nagutandika 2012. 2012. Yes. How is it now? It is okay. It is okay. We are moving on. Okay. Yes. And we have improved. Yes, as time goes by. Okay. Yes. Oli mulimi oba just oyongerako bwongezi mutindo nga wano wetukusanzeewo? Okusookera ddala nali sigalima. Nga nkola processing. Ne packaginga n'entunda. Naye waliwo ekiseera nagenda mu Uganda Development Corporation nga njagala banyambeko okunkolera ki okunkolera ka cottage industry. Kati bwe twatuukayo ne bambuuza amaleewa ogalima oba nedda. Nze ne mbagamba nti amaleewa tetugalima naye tugajja mu lusozi mu Mount Elgon. Yes. Amaleewa tegalimibwa. Initially, people thought it can never be grown. It was a myth, which I have broken the record. You have broken it yourself? Yes. Okay. Where do you get it? We get it from Mount Elgon, but this dry one, this one I actually bought from the market. Hey. When the season comes, it comes around May up to September. Oh. And that is the time when the young men go up in the mountain and harvest it and bring it down in the markets where we get it. That means essaawa eno tetuli mu season yaago? Kati eno si season ya maleewa. Galina season emu yokka mu mwaka? Yes, galina season emu yokka mu mwaka from May to September. Okay. Gw'ogalima oyina emiti egyo oba naawe ogenda bugenzi eyo bwe bugabeera tegaliwo n'ogenda mu katale? Yes. Kati anti nga bwe nkugambye nagenda mu Uganda Development Corporation ne bambuuza nti no, do you have farmers or have you formed a cooperative with farmers who have the raw materials? Ne mbagamba nedda, gano amaleewa ffe tugasanga mu katale tugagula buguzi. The young men go up in the mountain and harvest it. So what they told me, they said, no, we cannot help you. Ne bangamba nti no, twagala kuyamba abalimi abeegatta wamu ne balima ekirime ekyo ne bakolamu value addition. Okay. Kati ne nkomawo ne ngenda mu Uganda Wildlife Authority ne Mount Elgon National Park offices ne mbagamba nti no, nabo bawandiikira akabaluwa nti njagala kubasaba ettaka ngezeseko oba amaleewa galimibwa gaddirako oba nedda. So mu 2019 we nagendera
covid bwe yabeerako n'embeera nga mbaliko nabo ne batwala proposal e Kampala mu ministry so mu 2021 ne ba approvinga my proposal ne bampita n'engenda n'ensigninga memorandum of understanding with the Mount Elgon National Park, Bududa District Local Government, ne company yange ya AW Bamboo Enterprises. Kati okusinziira ku bbanga ly'ogamazeemu omuntu ayagala okugalima kikyayina okuteeka mu nkola oba mu bwongo nga tannagalima, what does it need? Amalewa gana agalibwa. It is a special species from Mount Elgon. You can't grow it yourself? I am trying to grow it. Then what? But they have given me land up in the mountain. It needs a mountain to grow them. It needs the weather, which is somehow coldish. The altitude should be high. Okay. We are now piloting. Ndi ku piloting project. Twatandise okugalima era amalewa gatandise okujja. Okay. Yes. Tuvudde ku nnimiro. Tuga harvestinze. Wano we gatuukira. Kati wano otandika otya okusobola okulabika ng'ogwongerako omutindo process ebeera etya? Kati amalewa we tugajeeri tugaleeta wano. This is now my cottage industry. We gatuuka wano tugakaza. Eri baka harvestinga nga gakyali wet. Ne bakakola ki? Ne baka smokinga. Ke kakawo ke mpuliramu. Yes. Okay. Bakola ekyoto wansi wano ne bagateeka kungulu. Ne bateeka wansi ne bakuma wansi omuliro. Bas kati ne gabeera nga kadrippinga ne kataninga into this color and yet it is green. Besides okubeera nga gayina ka nice scent yako gekawunyamu. Ki ekirala ekibeera nga kigayambako oba mu kuga dryinga n'okuga kazaakaza okwo? Nina dryer. I have a solar dryer which is home. Bwe tugajeeri tukateeka mu dryer ne gakala ne tulyoka tuteeka mu store. Yes, I have. Is it another way of preserving them? Yes. Negatayononeka? Yes. Oh. Okay. Tugaleese tumaze ogadryinga bulungi. Ki ekiddako? Bwe tugaleeta wano nga tutandika process ya kukola ki? Yagafumba. Olaba kino kikalu nnyo. Ebyo nga birabika nga bino ebigundi by'amatooke ebyayi ebikaze. Kati gano ge malewa? Gano ge malewa. Naye gano kati tugajeeri ne tukaleeta ne tukakaza ne gabeera bwe kati. Kati gano gakaze. Tegasiridde. Tegasobola na kukola ki? Na kubeera mu molds na buli kintu kirala. Kati bwe tugaleeta wano mu kitchen tulyoka ne tuganyiga mu mazzi. Tuganyiga mu mazzi. Amazzi amabisi. Amazzi amabisi ne tuteeka ku kyoto. Tuteeka wano ku kyoto. Can we see? Wano tumazeewo? No. Okay. You come here. Kino kyekyoto kyaffe. Ekyoto kyaffe. So bwe tugaleeta tugateeka mu sefuriya ne tuteekamu amazzi. Amazzi galina kubanga genkana ki? Full saucepan? No. Yadde matono. Here I just put little. Nga genkana wano. Kati bwe geesera gabanga ofumbye ne bigonda. How long does it take okujja? Ogafumbira bbanga ki? Just within 5 to 10 minutes. Hey. Yes. Ekiba kigonze. Just yogonzaamu bugonza. Kugonza ntandika process yaki y'okusalasala. Bwe gava eri nga gafuuka kino ng'ogassamu sepiki ng'ofumbako for like 5 minutes. 5 to 10 minutes. Olaba bino byonna kati bigonze biri very soft. Obirabe. Byefunyaafunya obirabe. Okay. Kati bwe tumaliriza nga tuleeta wano okubisalasala. Nga tukomawo eno. Yes. Nga tudda wano we twakusanze. Kati bwe omanyi bwe gajja gabeerako ebisubisubi. Lwaki obeera osalasala?
we are removing the internodes. Olaba kino kikalu. Kino kikaluba kino kigonda. Ati ekigonda kino kye tulya. Mubeera bikula ng'ekikajjo. Kati tujjamu internode eno ne tugisala ne tugijjamu. Ne tusigaza the softest part of the malewa. Okay. Kati gana malewa ge tulya. Tugasala. Ne tujjako internodes. This is an internode. The hard one which cannot be edible. Ne mukisuula. Ne tukisuula. Ne tusala bino ebigonda zenva. Obeera tokola loosawo. Okola loosi naye. Mare manyi nti osalira muri kiro newera mangu. No. Ate bino osala. Ebi internode bibeera oluusi bingi. Ebisingako n'amalewa gennyini. Yeah, but this is the process. Tosobola kubiriirako kuba bikaluba. Bikaluba tebijja wadde ofumba otya tebijja. Kati bw'omala osalaasala ng'otwala ku mudaala. Bwe tumala okusalaasala tugenda gooza. We wash it. Lwaki tosooka gooza nga tonnafumba? Tekisoboka. Tekisoboka. Tumala ogagonza nga tuli wali tufumbako ne gagonda. Kati ekirala omanyi omuuka guli gwe bookeza eri. Ofumbako nagwo bw'onaaza kuvaako. Yes, kuvaako. Okay. Yes. Kati tumaze ogooza. Tumaze okusalasala kati tugenda mu kwoza. Kati tusooke tuganaaze tulyoke tugatwale mu dryer. Olyoke ofune the real processed products. Obeera oganaaza. Wano tubeera nga tunaaza amalewa. Onooganaaza n'olaba nti gavuddeko ebicaafu byonna. Ebicaafu obirabira mu kkala y'amazzi? Ekkala y'amazzi naye yadde onaaza ekkala tekyukirako ddala ne gabeera ng'amazzi gano agaffe gennyini. Naye tujja kulaba nga era ekkala y'amazzi ekyenyizeemuko. Yes. Ekitegeeza oganaaza emirundi egiwerako? Emirundi egiwera ng'esatu oba enna. Yes. You see now this water is lighter than the other one. Than the first one. Yes. Kati era oddamu era n'oyoza omulala? Yes. To make sure there's no soil. Naye bonna abagatunda bakitegeera ekyo eky'omutindo? Yes. Oba it's still a challenge? Delicacy here in Masabaland. So whoever knows malewa knows that you have to wash it very clean before you cook it. Is it your staple food here? It is. Yes, it is. Kyebava bagettanira ennyo. Yes. Okay. I didn't know. It is. Katugendeko mu kyuma tulabe. Waffe e Bugisu. Emikolo gyonna egibeerawo bw'oba oyina abagenyi tekasobola obutabeerawo. Kubeerako amaleewa. Kubeerako amaleewa because this is our traditional dish. Yes. But amaleewa galibwa abantu bangi. Ne mu Asian countries abachina bagalya nnyo. Nabo bagategeera. Bagalima nnyo ate bo balina species nyingi. Ezitali ng'ezaffe. Ffe wano tulinawo species emu gye tumanyi. Era bw'obuulira abantu b'ewaffe nti amaleewa tulya ku kiti ekirala bawakana. Tegeera bambu. Abachina bo they have different species and they eat it. Okay. Yes. Don't you see now? Naye nga nago gavaamu ekirungi oba emiti emirala tegikola bulungi. Ebivaamu bibeera tebiri nnyo. Ewaffe eno oba China? China. Ngambye eno muyina bambu yekka. China. Have you ever tasted ebyo biri mu China? But it doesn't taste like ours here. This is better. Ours is organic. Because it is grown on organic soils and gabeera malungi nnyo compared to theirs, I think. Okay. Ndoza kati tumaze ogooza
wamma amazzi gakyukidde ddala. Kati wetuva wano tugenda gatwala mu dryer. Okay. Kati waliwo muno kino ekisula kyetukozesa ffe nga tufumba. The solution which I told you I get from banana peelings netudryinga netulyoka tujjamu amazzi gano. Okay. Yes. Aye kati ogenda yiwamu. Ngenda yiwamu kono. Isn't that too much? No. It's not. It's a preservative. Initially mbadde drying amalewa mu solar dryer. Naye I acquired this equipment from China. Kati tulina muno trays. Trays. Buvaamu. It has 80 trays. Oh. These are 80. Okay. So bwe tumala oganaaza tugaleeta wano ne tweka ku tray eno. Badde manyi n'amazzi ogateeramu. Nedda. Kanywedde dda. Ne tuteeka wano ne tukola ki ne tugateeka mu dryer. Kati dryer eno yeekaliza within 2 to 3 hours. N'obeera ng'ofunye amaleewa go amakalu. Esobola consuminga kyenkana ki? Yonna oba tonnagigezesaako? Twagigezezaako twagoza amaleewa gano gonna amaleewa ge twakoze ne machine. Kati esobola kugendamu amaleewa genkana ki? How many kilograms? Eyinza ogenda bwe tumala oga processinga tukaza amaleewa nga around 20 kgs. Yes. Okay. Ate ffe tuyinza ogikozesa emirundi ng'ebiri in a day. So we can dry like 40 kgs of malewa in a day. Oh. Yes. Okay. Ng'oteekayo. Bwe gatyo bwe galina okugendayo oba osobola okwongerako ne gaba mangi okusingako awo? Bw'oteekako amangi tegakala mangu. Kati kye tulina okukola tuteekako matono ne gakala mangu. Gakala mangu nnyo. Within 2 to 3 hours gaba gakaze. Okay. Yes. Ogambye ekyo kyamasannyalaze? Kino kyamasannyalaze. Singa amasannyalaze gagenda in the process tegagakosa we gavaako? No. We gakomerawo we geeyongererayo? Weeyongererawo. Gwe weeyongera bweyongezi to. No worries. Okay. Yes. The market is limited. Ekyuma kino tekikonsuminga amasannyalaze mangi? Not so much. Actually nga bwe twatandise okukikozesa it can consume between how many units, Charles? 6 units per hour. 6 units per hour. The trays are full. Can you come and switch it on? Enva zino zaffe. Mulowooza nti zaaba amasaba bokka oba abagisu. Naye anyone can do this. Ate bw'ofuna akatale you cannot certify
demand. Kati tubasaba mujje mutuwagire n'abo abaagala okukola emirimu nga gino mujje muntuukirire ngenda basomesa nga bwe tukola enva zaffe tuteeka ku mutindo okwawaggulu ennyo. Weewaawo ebinyuma bibadde bingi ate nga biyigiriza kansuubire eyatambudde n'omukugu waffe olunaku olwaleero otegedde kintu kyangu nnyo. Funa amaleewago galeete gasaleesale gafumbe gongereko omutindo oyoole zaabu agalimu. Tojja kwejjusa ate tojja kusigala kyekimu. Flavia Liga ge mannya gange era nga ntambudde ne Eddie Nsubuga ku kamera. Tutambudde ne Bunyasi Peter ate mu nsonga y'ebyentambula so ng'era tubadde ne Makumbi Emmanuel. Abankuumire Mukama mwerawa.